mujja kufiira bwereere era kuno kulabula muganda wange okuva eri Professor Latigo. Latigo alabula agamba nti electoral reforms tezigenda kuba na makulu nga tetumaze kubeera nga tutereeza politics wa Uganda. Electoral reforms tezigenda kubeera na makulu. Kati ono munnange yaliko leader of opposition Professor Ogenga Latigo avuddeyo munnange n'abaako byayogera n'awa endowooza ye ku byokulonda wano e Uganda ne politics w'ebyobufuzi nga bwe bitambula, ng'agamba nti weetaaga okubaawo political reforms, enkyukakyuka ez'omuggundu mu byobufuzi bya wano. Kakati olwo munnange tusooke tukole ennongooseza oba adjustments mu byokulonda oba mateeka agafuga okulonda. Kati ensonga zino zayogeddeko Professor Latigo agamba nti newankubadde amateeka ga Uganda weegali agamala okubeera nga gakwasaganya okulonda okutaliimu kyekubiira okulonda okuli free and fair oba okw'amazima n'obwenkanya. Ekizibu kya Uganda kiri ku bantu abaweebwa oba abaweebwa obuvunaanyizibwa okubeera nga bakwasaganya ebyokulonda. Ekizibu kya Uganda bwe kiri nti amateeka bwegali wano e Uganda nti singa gaba gagobereddwa bulungi nnyo okulonda kubeera free and fair. Naye ekizibu ekiriwo abantu abakwasibwa obuvunaanyizibwa okubeera nti nno be baddukanya okulonda, be batuwa obupapula ballot papers, be batambuza obuboxi ballot boxes, be batubuulira kwegamba buli kimu be bakikwasaganya, be babala akalulu, ebyo byategeeza. Bwatyo munnange agamba nti fundamentally the laws that we have are adequate to deliver good elections. The problem is the people who manage the elections. Kakati munnange Ogenga Latigo nga eyaliko leader of opposition agamba nti okutunuulira obutunuulizi enkyukakyuka mu byokulonda oba amateeka ennongoseza mu mateeka agafuga ebyokulonda electoral reforms, kitegeeza nti ate obeera totunuulidde twoleese kifaananyi kigazi kusingako awo nti gwe oyagala bakole ennongoseza amateeka ago, naye abantu abasigadde mu mitambo gy'ekintu ekyo ekyokulondesa ekyokutambuza obululu ekyokububala nga tokitunuulidde kiba kitegeeza temunnange ekifaananyi obeera gwe olina kitono nnyo, tolina larger picture ya kintu kyonna okutwaliza awamu. Agamba what we need in this country is a reform of our politics. Tikitwetaaga mu ggwanga lino kwe kukola enkyukakyuka mu byobufuzi wano mu politics waffe. Agamba nti where being in opposition is not enmity but alternatives. Nti okubeera mu opposition tekyali badde bulabi oba tegwali badde musango nti obeera mulabi, naye nti yandibadde alternative oba lyalibadde kkubo ddala liyinza kuyambako okutereeza ensonga. Nti opposition naye esobola okuyambako okusobola okutereeza ensonga, okusobola okubeera okulonda kubeera free and fair, wabeerewo obwerufu kitya.
He urges that highlighting the toxic political culture that pits opposition against ruling parties instead of fostering healthy democratic debate. Nti wano mu byobufuzi bwa Uganda waliwo embeera yagunjibwawo ey'obutwa nti opposition yo eva ekibiira ekiri mu buyinza kigerabira ddala nga mulabi waayo mu kifo ky'okubeera nga munnange oba bugikozesa okusobola okwasaganya demokulasiya okubukala mu ggwanga lino nga bayita mu nteesaganya oba mu mpuliziganya, si mu nteesaganya ne mu mpuliziganya nga bawuliziganya ku ebyo ebiyinza okubeera nga biyamba eggwanga lino. Profesa Latigo era agamba nti kyetaagisa nnyo okubeera nti tewaba kusosola, wabawo kye bayita stresses the importance of inclusivity in the electoral process, nti tewandibaddewo kusosola mu electoral process mu byokulonda wakati wa opposition n'ekibiina ekiri mu buyinza. Twegamba bonna baali badde eyo oba ebyokulonda nga biri neutral, nga buli side zonna abantu baazo mwebali bali represented. Kale awo bwatu n'asaba electoral commission erina okubeera nga ekwasaganyizibwa nga bannabyabufuzi bonna mwebali okakasa nti munnange wabaawo akalulu okubeera akamazima n'obwenkanya constitutional. He calls for the constitution of the Electoral Commission to be carried out with the consent of political parties to ensure fairness and credibility. Kakati Latigo agamba nti let's agree that the constitution of the Electoral Commission must be with the consent of all parties, of all party members and all political parties. Bwekyandibadde nti Electoral Commission yandibadde kwegamba embeerawo yaayo ebibiina by'obufuzi byonna ebiri mu opposition n'ekiri mu buyinza byonna nga bikkaanya nti ya kakati eno Electoral Commission egenda okubeera nga etukwasaganyiza akalulu. Kale ebyo mannange bibadde bigambo bya Profesa Oganga Latigo era n'alabula nti bannayuganda tebandyesaanye kwemenya nnyo na bizibu ba challenges ebisoomooza Uganda, nti kubanga mu ggwanga lino nti ebintu ebimu bitwala okubeera serious ennyo ojja kufa bufi, ojja kufiira bwiriiri. If you take in this country, if you take certain things too serious, you will just die for nothing. Era nti wandibaddewo enkwasaganya ennungamu approach ekkirizika okusobola munnange okuba tooki mu political hurdles oba mu bizibu ebyobufuzi wano mu Uganda oba obukulembeze wano mu Uganda bye busanga oba bwe busanga. Naye ebyo muganda wange kati tuyinza kubituukako tutya? Ekizibu kwegamba kati bwe tudda ku ludda oluvuganya gavumenti nti nayo yennyini baali mu kubeera nga beegatta, kubanga General Museveni sayidi eri olwedda aseesaamu eno nti ekizibu ky'esayidi eno ate kiva sayidi eri
nti General Museveni yataddewo omusimbi omuyitirivu gwa UN mu opposition kubanga yagamba 2-2 tewajja kuba opposition ebiina nja kuba nabyonoona dda General Museveni tasaana kubeera nga abantu bamuyita jjajja w'eggwanga lino kubanga talina kyakoze kulizimba naddala mu byobufuzi kubanga bw'abanga kazanya akamazeemu emyaka egyo gyonna ate ng'akolerera kwonoona bwonoonyi kakati atuulu aba azimbye ekyeggwanga tosobola edizimba mu byabufuzi mu byabukulembeze kubanga ebyobukulembeze bikulemye kale lizimbe mu byobufuzi naye nabyo tebikola ki ne bigaana kiba kitegeeza nti eggwanga obeera oliyiye kubanga Bobote baazimba Museveni Baamini baazimba Museveni n'abalala basimwongerere naye Museveni ate ye takoze mulimu gwa kuzimba banna b'ebufuzi balala okuleka okuteekawo bampalanira kukyobula banga atuuka n'okusembeza abantu abatenda makulu nti ebyobufuzi bimalimu amakulu ebyobukulembeze ayite bafulufiga alite bakathani kusaasira nabafulufiga yabasaanikira kusaasira baabula babuchamaani kwegamba aleese buli muntu yena talina makulu kyobula banga bagezaako okuba nti batyoboola ne Bobi Wine bateekewo nsima bali skin nsima bateekewo biki balageti kugamba okwesimba kuba president kiina makulu ali skin kaje naye yesimbewo otanda kinene nnyo kyakoze kubanga okusobola okujjawo kiri nga be kituufu kini tebakimanyi nti bino ebyakalulu demokrasiya taliiwo wabula emundu boye bakola kiye bataasa era gye bakozesa era balagira bulagiza akakiiko k'ebyokulonda mulimu bantu baabwe order from above bwe bakozesa bino ebyalulu oluvulo tebiriiwo bo bakola bukozi revolution yaabwe ate nga ebigendererwa byayo b'enkola yaayo gye bagikolamu eri evil